Yes, okay, tugenda maaso Marine Scales Media. Beba kutusaka entandikwa tugenda maaso mpolampola. Era nga busiku Robert tugenda mulamu sinema wamu ne Mugisha Peter. Tukyatandika na mulindwa Justin Kusukurene. Tugenda maaso mpolampola Kasozi Badru. Bonna bali mwene tandika. Tugenda kupatula bannanyonjo zamu. So nga ne Kibalizi Brian Kusukurene kwali wamu ne Juko Musa. Tutandika butandisi. Bannafa ba Marine Skills mu director of photography. Era nga Musoke Peterson yakoze ku matala. Nakayima Shalom ye costume designer film. So nga Marine Skills editor film ene tandika. Tugenda maaso na mulindwa Justin executive producer wayo. Kibalizi Brian Welfare. Tutandika butandisi. Busiku Robert ye story writer. Atenga Owol Wycliffe muzika. Tutandika butandisi. Kaka tujukira bulungi nnyo mu kitundu ekisooka. Mutaka bwe bakwata essanduuko eno bagitwale bagizike bagitwala mu kibira. Naye nga jjukira omusajja ono ebbanga lyali amaze ng'abega mukazi we ateekeddwa okuba yamanya nti mu ssanduuko mulimu eyali yeekweseemu. Era mu kugikwata ogenda ogiziika baali bamanyi kye batwala okuziika be basirikale ababiri nga bayitawo. Katono nnyo mu part 1 bye tutalaba. Kadi batuuka mu kibira teekaawo. Tetwagala lugezigezi. Kwe kutandika okusima. Ekyali ntandikwa ey'ekifaananyi tugenda maaso. Yakutubuulira. Muzanyira nnyo ku baka abasajja. Kyesimanyi oba ono ali mu ssanduuko akimanyi akyekwese oba tannaba kumanya kye bagenda omukola. Kubanga oyinza okubulwako amagezi n'osooka ogumira awo nga batandika okusima basirikale kyekyomutawaana. Tugenda maaso. Nagamba firimu nga zino oba oziraba obeeko ekyokuyiga kyotwala. Tutandika butandisi. Zigenda mu abe videos ku Zaayi nga bulijjo ng'asima nga basima leeta. Abasajja baali bamanyi kye bateekayo. Bagiyita Kalikutanda Afterlife. Kalikutanda patu gyetandise mulambalamba. Busiku Robert ye director. Naye nga yetuleka mwana mulenzi aziikiddwa. Kakati oluvannyuma waliwo omutaka yali gyatambula yasanga omwana ow'obuwala. Kati nga mugana naye gwe mwana gwe nakulabawa. Naga nze ndi wa ku kyalo kino. Omwana agamba wa ku kyalo. Kyokka ne mutaka ono agamba ku kyalo kuno kwabeera. Naye omwana ono tamulabangako. Kati atandika nnyo okwewuunya ye Sserulungi abeera atya ku kyalo kuno nga talabanga Nalulungi ono. Kati mba njagala mbe nga bwe mba ntambula n'abantu abalubula balungi nga gwe munnange. Kati ng'agamba kale obadde ongamba kimbula kyadde ongamba kuwolayiko wadde oyina kyagala ogamba. Ate obadde oyagala mbeere. Jangu wano jankubulire. Kyokka naawe kakyoka awo mbeere n'oyogera sewolera. Awo omanye ebigambo ebyo waliwo ebigambo ebyomukwano ebyakawoowo tebabiyogerera wana. Nze mbadde njagala obeeko engeri gy'okikwata owumbewumbe omutima ogumpe nze mbangutereka. Omulenzi ono n'atandika ogenda maaso mu kikolwa ekyokusaba laavu. Oyinza okunnimba. Mwana muwala bwe bamugamba ku kyokuleeta omutima bagutereke yalabanga bulijjo naye anoonya amwetikirako omutima gwe. Naye tamanyi oba abalenzi b'ennaku zino ebigambo bye boogera babikakasa. Ayinza okuba mulimba nga abaasooka. N'agamba nti nze nja kuwa omukwano omutuufu. Kadi yamugamba nti omanyi tofaayo nze ojja kulayika ndi gy'ompita. Omulenzi agala abe ng'asigala ayita omuwala ono babe nga banyumyamu. Kati nga bw'omanyi munnange essimu z'ekyalo yamugamba okanyugayo akayinja bikakuba ku bbaati. Emirundi giba ebiri n'entegeera ndi yeggwe bw'okuba ogumu sifuluma. N'amulagirira ku nnyumba eyamwamba emmanga eri. Ekirenzi kitunula laavu lwadde laavu eringa eyiise. Kale no ebintu by'omukwano bizibu nnyo. Oli asanga munne ne boogera nga abaalabagana edda nga bagenda maaso n'okuteesa n'omuwala ono babe nga baddamu okulabagana. Kakano bwe tuva eyo nga tujja tudda ku ddwaliro. Eddwaliro lino ye wajjanjabibwanga ssenga w'omusirikale oli.
nene dokita naye aba muntu agenda maaso dokita musawo yetegereza abasawo bakola nabo Nancy why Nancy soko je first come ingejini wanyi musawo Nancy kakati Nancy nze mbadde ngamba kuba kati tubadde banga wonna tujanjaba abalwadde tubajjanjaba tebawona bawona kati nengamba kati atenze okuba nzijanjaba naye nga nze sijjanjabwa ekintu ekyo nengamba oba nkikugambe oba onokitegeera naye kakati Nancy naye kikulu oyogerera nnyo mu ngero naye nkukatuyagala njogere ki sitegera kyogera ne Nancy naye simayiro kwegamba abundula mbundule ate nno si nnyo bintu bingi bikyajjaka era genda okwetegereza obulungi ennyo omusawo ono ng'asaba Nancy abe nga amukwasa obuvunaanyizibwa bonna bonna obw'eddwaliro njagala nange ebintu bino bwe mba mbikola mbeereko ne munange nnyambako manye nti munange bwe mba nga nnina gye ndi ogy'oli owulidde kati ekintu kino kyenjagala olowoozeeko munange kati ng'atandika mubuuza obuvunaanyizibwa obwana abusobola kati kumba omukazi ono gy'ava ayinayo omwami ate omukazi yenna obuvunaanyizibwa olina okuleka nti baawe mu ekitiibwa nze banne dokita nze mbadde mmanyi nti nina okuwa ekitiibwa ekisinga kati ate otandika okwogera ebintu eby'embaliga ebya nedda tebabba mu kifulukwa gwe mwami wo kyogamba ye gy'atambulira eyo abagamba mufumbo era tagenda kati era ng'omwami watambula eri naawe bw'oba otambula eno niye banange dokita kale ebiringa era ebyamazima njagala tube nga naffe tulinawo obufumbo bwaffe obw'ekimpukumpuku omukyala abeera ewaka nga mufumbo naye n'agenda ne ku mulimu ne bamuwasizaayo ozannya n'okuzannya dokita yamusuubiza ebintu bingi nnyo eby'okumuwa singa anaaba akitegedde engeri entuufu ey'ekikwasaganyamu n'agamba nti njagala kati nkwe ka department akagaba eddagala nga yenna sente ezivaayo gwizi zibaazizo kyokka dokita yagala kusinga kugaba okusinga owewaka naamunange kyoyagala kikuseeza ayagala kuvujjirira tugenda maaso kakati ebyo byonna byonna tubirabye naye ate tugenda okwetegereza waliwo okutambula omuntu ng'atambula abula efirimu egenda maaso bano bannaffe baabatambula babula kiki bannaffe abatambula babula kiki baabwa mu ngoye enjeru genda okwetegereza nange efirimu egenda maaso waliwo atudde erudda mu kakubo awayitidwa ogenda okwetegereza eriyo abajja batambula bayingira akabira tugenda maaso gwe manyi okubanga obadde otambula gy'ogenda nojja osinkana omuntu ng'obadde tomusuubira n'atandika okulajanira mukazi gwe wakikola otya naye lwaki kale waŋŋamba okwekweka musanduuke ng'okimanyi bano abatwala baziika nnyo kati lengera gye ndi empewo gye nfuyira waŋŋamba ng'onjagala olimpa akabugumu ondese n'empewo enfuuwe nkuyita osemberayo jangu naawe otera ombugumye naawe mukazi gwe waŋŋamba ng'onjagala vaawo leka genda otyo jangu eno owulira empewo ye omukazi atandika ofuna ebirooto Moses sigenda mu kibiina Moses tontwala mu bimwa Moses tompala banyi Moses ye muko omusirikale amanyabo abaali owaayi obadde ki omukyala ku mirimu gyali embeera etandise omusobera
embeera nemusomeredde ddala okutandika ofuna ebirooto ebifaananako bwe bityo. Yakiraba nga waliwo ekitateredde. Yes. Kaakati tugenda okuvaayo tudde erudda bannaffe bagenda maaso bali mu training. Basirikale essaawa ena balina okajuza bali mu training yabwe. Kale baali bakomawo okuva e Somalia naye ate batwala obudde ne bagendako mu training. Tugenda maaso tubalengera training. Tugenda maaso training. Tugenda njokwetika okwetika oyo nada training yabadde training. Ewulira kati awo mbangumya magulu. Leka naye ebyokuntukunda ajanyanga akawunuwunu. Amula ajanyiza nga akawunuwunu ebyo si byagala. Obadde agala kunzi ate kukutta kati abaana bange ekyo no ye takyagala kaninga mugambo yagala onzita abaana banaali aki. Ano family osooka n'ogizze bba. N'agamba lwatula tuli mu training ebya family wano tebikola. Omusajja yanjigiriza yali n'aganza omusajja yanjigiriza kalati ku gigitisu yali musajja muzibu nnyo ng'akunyoola n'owulira nga n'entumbwe ebaluka. Naye afaane ndowooza kani ng'asooka amugamba omanyi afandora ebintu bino ndowooza kati byatereerera ddala bulungi wafuna obuweerero. kiro kiramba nga kani ng'amugamba nti obuweerero nandibufunye okuva lwe twaziika omusajja. Naye omukazi ng'agugumuka nnyo. Omukazi agugumuka abeera agugumuka omukazi agugumuka akolaki agugumuka atandika okwogera erinnya ly'omusajja gwe twaziika amugande katonsika kanya lwaki ompalabanya ebintu bwe bityo somo bantu soka olindeko naye mu kyalo ensonga ezo kani ng'agamba ni wateekeddwa okuba nga aliwo ekikolebwawo. Ensonga zino tuteekeddwa okuba nti oba tuleeka omukyala tulina okusiba muzimu gwe tuba tulina okusiba. Njagala tube nga ekyo nayo tukiraba kuba embeera saagala ebe nga ettabukira. Tugenda maaso kati nga tujja tudda mu ddwaliro. Musajja mukulu yuno ye dokita. Ayina engeri gyasinkanamu nansono. Omanyi ow'eddandi eri nkuba empisa eri omulwadde mu nkuba empisa omusaako ecupa naye ng'omutima guli eno. Ne ŋŋamba bannange kati akayinda ako nkulabye ntya manyi kati gompesa nnyo omukyala ewaka kwegamba oguli gwafuuka mukalo kakati tuba tuli wano omuteekako ecupa kati bw'aba atandika osambagala omwongere ey'okuna panaddo muwaawera okusobola okutta obulumi obumala. Kati ekintu ekyo obe ng'okitegeera bulungi. Kumba omukazi ow'ewaka wuuno ayingidde. Omukazi ow'ewaka wuuno ayingidde. Saba oli wano okola ki? Otandise okukola obubadi wafuuka katemba. Nedda mbadde mumulagirira manyi ebitanda tulina abalwadde bonna bajjudde ate ab'empiso be bangi. Kale tebali buzibu naye omukazi oli alina engeri gy'amutunuulidde. Ate nno ne mukyala gw'alina ewaka mu ssawo ono be bano bayita bannalyenvu yatuutiira ettama baaba n'amugamba jja tugenda maaso. Kati ogenda okuddako entulengera taata Moses munange mwana wange taata aloose ekirooto kyafunye ng'ayita mutabani we taata atambula mbadde neebase n'agenda maaso annyonnyola muzeeyi obadde ogugumuka kiwenna opaala ekirooto opaala mu kipaala otyo. Kino si kupaala mu kirooto. Kati bw'abadde aloota Moses kumbe bw'alootedde Moses abadde aloota omukyalo ogenda okwetegereza kye bayita ekirooto eky'entiisa.
Yeekojjowedde. Zonjo zomu. Ekirooto kibadde kyantiisa nnyo kimukanze nnyo. Te mu ngoye. Agenda okuwunyako. Kiri ezo. Owange. Ab'ekyalo ne batandika okudduukirira. Ono kwe kumuwa kaleesu yeebikeko omusajja omukulu ayinza okuswala. Eki. Ono awulidde eri enduulu n'agoba kyekigudde ewa mulirwana. Kubanga enduulu ey'okumulirwano etaasibwa era mwe bamulirwana. Kati nga mugandi muno omwami abadde yeebase n'atandika okuloota aloota mutabani waabwe. Kyokka ennaku zino badudde omulaba n'amasimu bamukubira takyakwata. Kono nkale kasita nze ne mbalabako muzeeyi ekirooto kyafunye ng'alaba omwana we bamuggyeko ensikya. Bali abamuziika baali bakomando. Tugenda maaso. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Katugenda okudda eno waliwo oniga papa. Katuba tuliyo nga bakyali be bayingiddewo. Kayingire kalyeko. Baabano. Mali wine muzina. Bane inze mali mwana. Tebibitie mukola sele mutego. Kintu kino sikyagala mu mbali gawadde enkobogo gwe kyoba olina okumanya mali oba ogyagala. Tolwatusange biba byonoonese. Leta sente. Abaniga bali ku ddiru ki gye bali kuleta sente ono yalina emaali. Maali ki? Yakola bwetu. Ina bakwasa emaali. Njaga mutegukire osaga mugasigano wemugeza mu. N'agamba wemba were emaali we mutambulira. Lulimu nabawe emaali ne mujja muddaawo muba muleeta obuzibu. Njagala we nkuwe emaali otambulirewo. N'abaggulira. Ono kwe kudda ku mulyango waliwo gwe beekanze. Katuba tuli awo nga Kanyankola ayingiddewo. Mwana w'omutoolo. Banange. Obadde n'ogoli mu kunywako kabbiya nga simanyi. Nakugamba nti ecupa ya bbiya tugisumulula babiri. Naye kati ogisumuludde nga siriwo ekintu ekyo kiba kya buli azaamaanya. Mutoolo tenza. Jaketi wagiresewa. Muno. Tenkagireka munne. Kalikume mutoolo yabaddeko wano. Alowooza oba jaketi ye yagirese wano anoonya jaketi ye ate jaketi ebadde ekyali mpya yakagigula. Jaketi eyo ndabika nagyerabidde wano engeri gye nanywedde lubaluba. Kuba eri emmandulo yajjo yabadde ebalula obwongo. Nagenze nga sitegeera bulungi naye nzijukira nga gye naleseewo. Kuba oluvannyuma lwe nafunye akatuuyo ne ntuuyanirira. Sokoleete. Nedda. Wabadde wanywedde dda. Tujja kulabagana naye jaketi oba ogirabyeko mbuulira woba ogirabye. Yaye abadde abalabye. Bayina emaali gye batwala. Naye Kanyankola abadde abalabi. Katugenda okudda eno. Nansi ali eno yali mu kintu. Musawo amule bubi. Kani nga mugamba ndikugwe sikyalina kyendowooza. Omanyi oli omukyala naye aneesiba naye ng'ate okwagala okwange kuliwo. Saagala obe ng'onyiiga nnyo. Katula ekyo nakyo kikonyiisa kale mwe. Tonyiiganyiiga wadde. Kyeka nange. Leero gwalonda mulize yalonda. Nze sinawo kimanyiza siri mu. Lave bali bubi. Kati polowe tuba tuyagala kulonda kabiri. Tusigale wano. Kinyemere. Babadde baagala kugendako awantu wonna. Tugenda maaso. Kati ogenda okwetegereza ssebo n'omukyala naye wuunazze. Ayagala benga alaba ku musajja kuba omusajja engeri gyali nti ajjanjaba n'abakyala. Mukazi atandika okweraliikirira. Kati agenda okujja. Bano bali wano ssebo mu kasonda beereze. Abasanze.
kijja kitya kitandika bane mumbulira ani aleeta pulaani ekirozo yakireeta ani ani atandika ekirozo ky'okulayika ndi mutandika ebintu ebyo pitaako nedda musajja gw'olimba ng'onyinyonyola otya kuki n'otandika ebintu obwo ebityo otandika tukati onnumya omutima ogaseeko n'emmeeme era ki ulira emmeeme bwe ntujja bannange waawe sikutuuka musajja gwe oyinza otya okulayika ni ompisa mba oti amaaso n'ongattagattako neesiga ekizigo amunyiriririra yamunyiriririra musa onyinyonyole ogenda kunyinyira kiku kikyendabiddeko ddala amaaso gange no wabula kyengenda okola kimu ndabika nkufumbidde ebbanga eriwera ng'olabika tondaba nga muntu ali mukufumbira okay so it's no problem kangende nkwata ebyange mukwano ngende kulekera enjuuyi polisi ngira mu nnyoko tomanyi efirimu egenda maaso ono omwami nze nkola ebintu musajja gojja kuntamu sikugwa ddalu naye buli wabeera n'asumagira ekirooto akivaamu nga jjinja lya butida nze wantamala engalo zo ogenda okweregereza engalo zitandise okwabika buzibu ki nakani nayisooka obuuze kiki ekingugumula ate olyoka otandika okuyomba oluusi tekiba kirungi okuyomba oyombayomba nnyo naawe olimba oliyita kulaluka kuno si kulaluka kigwa munywa emisana n'ekiro tovuma mwenge ono yamugamba eddalu ayinza okuba ni afunye obuzibu buli kiseera olwokuba amanyira nti nywa omwenge buli kiseera tugenda maaso ne firimu mama Moze sirika guno si mwenge mama Moze kakana nkunyumize baabo kati ojjukira lutu eriwe omulundi guliwe wangamba nti nfuse mungoye kati olunaku olwo era olyoka omugire kali kalugamba lyokajje oba olujjukira kali lugamba we yajjira yoka omunyumize nga nfuse mungoye era munaye kyali kirooto kati nali nebase genda okuloota nga ndaba mutabani wange muyita jje gyendi omwana asemberayo nsemberayo omwana asemberayo kati ate olwaleero era kifuuze kirala ate kino kinkanze mama Moze bambi musajja wattu omwana embeera emufukidde endala kubanga ebirooto byafuna bye by'omwana buli weyeebaka bw'ati ne waba asumagiddemu katono alaba mutabani we ng'amuyita amudduka omwana amugamba sembera omwana asemberayo kati ekirooto byafuna eby'okumukumu manya ebirooto ebyo bijjanga ebyokusaaga naye nga tebiba byakusaaga so omuntu yenna olina okuleka ni weegendereza nnyo tugenda maaso kale nno yagamba omwana yanibanga waali alina obuzibu gwate gwe bakubira essimu nga takwata ajja mu birooto buli wamuyita mu birooto nga bwamudduka agenda okulengera bamuggyako obulago ebirooto bino ddala tebiriimu makulu agakwoneka okuba ni omwana ayinza oba yafuna obuzibu yagamba nina okuleka ninoonya manye omwana wange bw'ali akoze atya kandi nno kyatwala emyaka 2 mirambirira nga musajja atwagenda maaso anoonyereza naye kyonna kyeyagwako mukama yamanye kaakano nno tugenda okudda ku kyalo era waliwo abaniga baabano manyi ssebo ne mu byalo ssebo wabeerayo abaniga kamukwano mwana walumbeza yatukola bwati muyimbi asajja botugumbula talina original composition twala eri naawe ennyimba z'oli mukuŋŋamba oza simanyi oli muyimbi oli muzaaba nno lwaki toŋŋamba kimu mbu simanyi oli wa kaliyoki siri wa kaliyoki ndiko original composition anti Prince Job mwana yagiyiwawo kati kanyikusembereze toginsembereza nagiwulira weyegwe resite wulira ate omukimanyi nti bifaanagana resite rasita gyebaleko kale awe gyebale mwana bane ndyose nenkusanga mwana wabula nnyo mwana gwe rasita mwana bwali wabulira wagijje mwana gwe bulijjo ndi eyo ewa naawe naye rasita omanyi
Bana ndio se nenkusanga. Ate nonsanga kiki? Rasta bulijjo nkunoonya. Mwana ate onnoonyeza ki nga nina kaddemu? Nze rasa n'ebizibu byange Moze yandekayo. Moze yanzalamu abaana Moze nansuula eyo. Moze? Naye noonya Moze simulaba nsaba kunyamba kunfunira ku Moze? Efirimu egenda maaso wuliriza. Mwana Moze yali awo nga alina saluuni. Yali alina saluuni wali wonna kitegeera. Mukyala wuno ajja anoonya Moze. Moze nalabika okuba yafuuse ensonga. Abaana talina amuyambako yazaala abaana bangi. Oli Moze baaba yali musiga nsimbi. Kale si musiga nsimbi. Yali musiga nsimbi. Iwe bamuyita Jimmy. Jimmy? Kati we mba nsanze Jimmy awo. Kakati ng'onaamugamba. Bw'oba onoofuna abikwatagana ku Moses olina kuleka ndi onoonya Jimmy yayinza okuba ndi yamanyi ebya Moses. Naye ne saluuni tekyakola mwe yali akola. Tugenda maaso. Omukyalo ono gwe tulengera azze ku kyalo kuno agenda maaso n'okuleka ndi anoonya Moses. Ayagala azuule Moses lwaki yamuddukako ate n'amulekera abaana. Ate bye biki ebyo? Odde mwadda ngamba simembu Moze mbuuza Moses simanyi mbu ya. Kati kumbe ku kyalo kuno kuliko abawala bangi. Naye Rasta engeri gye kiri nti alina dread yekka. Abawala abasinga bamuyombera. Naye omuyaayo bannange walwaki atufeera oyo omuwala gwali naye atugamba nti mwannyinako eni weesonyiwa omuyaayo. Katuddako ewa Loverboy. Yapaakinga wano. Simayiro. Eri naye bali bagamba njinika. Toginika. Kati gwe kyolina okumanya love yo oli mulungi. Omwana yeebuuza n'ebigambo byogera mazima bya ddala. Olina omayi mwogera nnyo abasajja ogera n'ogamba nti oli kunze kumbe oli ku balala. Gw'olabawo omulala gwendi naye wano. Mbadde mmanyi gw'oliwo. Layina. Sikulimba. Nange kankakuyakakana. Omwana ye kye yazuula Loverboy amwagala. Katuddako ewa taata Moze. Kali nga tasanga Loverboy. N'amugamba naye waayi mbadde njagala iko okuba nnyambako. Ensonga embobbi omuntu. Waliwo ebintu ebintaanye ennaku zino naye nga sibiinaako kumanya. Ate nkyamula. Neebuuza omuntu yenna ayinza okuba nga annyamba kuba okumanya tekuba kwomu. Naye nze siraba. Kati takyalaba mutabani we. Nakomobeerako ne Moze. Nankwaye teyansasula. Nawulira mbonga. Kumbe Loverboy naye yali abanja Moses. Moses alina amabanja mayitirivu nnyo. Babajjako amasimu. Bagamba nti bantu bangi be yalinga akola ki? Emyaka 2 gyonna ataddanga. Okuva ono bulijjo anoonya mutabani waabuze. Naye amawulire gaafuna mutabani we abagenda ng'okyajinga amasimu ku saluuni. Ngendeko mu kibuga noonye mutabani. Ino oyinza okukotokera busa. Ayinza okuba yagenda bwerungi. Sinnakakasa bulungi. Moses yadduka n'amasimu g'abandi. Naye mbu mu kibuga ayinza okuba takyaliyo. Taata ayagala agenda amunoonye. Bw'aba mu kibuga gy'ali balabe engeri gye bayinza okuleka alimu naye bamanye omwana ono embeera gy'alimu. Kubanga ye ng'omuzadde omutima guluma. Baabo. Banjibwaza sibimanyi munnaye ze noonya mutabani wange oli kye. Kati amugamba naye taata oba oyinamu kasente kampe kuba mutabani wo mubanja. Bw'oba onoonya mutabani wo okumuzuula oby'emirembe wandibadde osooka tusasula ffe abamubanja. Nkoye nange noonya kunnyamba kumanya omwana gy'ali. Abasirikale bali. Alo. Komando. Owai. Kati obadde oli mu training oli eno ali mu shooting gallery. Practicing sabbaawa. Esasi isigaza n'olyokka. Osigaza mesasi limulyoka. Manyi bagamba. Esasi erisembayo obwebulamu bwo. Kale ya mugaso baabo mbadde mu shooting esembayo. Abadde agenda maaso ne training. Kale. Bageri kengendo laba muka. Ono kyava mugamba ninga bwe nagamba ningendako mu kyalo. Mutaka mbu yeterekera essasi lye ng'omujaasi yenna bw'oba. Olina okweterekera essasi. Kuba omujaasi oba okimanyi bayinza okugoba. Kya muwendo nnyo omujaasi ng'oli ku kisenge. Omulabe wo n'atatwala bulamu bwo. Kwegana obujjawo. Kwegamba oba ogenze nga muzira. Naye omulabe buli akutuusa ku kisenge n'akutta ng'olwajana. Tekiba kirungi. Kaakano noziba teziri busa. Tugenda okwetegereza. Bango kusinga wala. Mutaka yuno
oli wano oli mukugiragiramu tetunakuleka munange munaye nozize nkwetaaga neetaaga yatuukira wajajja ensonga eteeserese Uganda songa kimuga azze wajajja jajja muvumbula byama manyi bulungi mukwano bo anoonyezza buli wamu n'anoonya ate kati n'alabika okuba n'emirembe gimuweddeko kati myaka gigenze mu ebiri ekyamulaba kani nga mugani mutabani wange twamunoonya nentandika okuleka ninfuna ebirooto ebyentiisa ku ye yanja ne tunoonya buli twali tumusuubira kuba twabuuza buli wamu neera twafunika tuna kye tufunye ky'oba olabazzeeko mu bali abalengera ewala alabo basobola okuleka ne bamuyamba mu mbeera eno n'olwekyo neetaaga osooke onoonyezeeko sijja kakasa njagala olabe nga tumaze kunoonya kebera mu bajajja baffe wano tulabe kati aze mu bajajja babe nga bamuyambako ku kyokebera omutima gw'omusajja efirimu egenda maaso keera munnange omwana siyinza kufuna ddembe nga sikoze eki ngimanyi nga sizze wano kuba omwana ke kasuwa kange temulooza kati tuzaala twali tulina entegera yakumaliriza nnyumba kati yakululwe kati nze nzirawo neetuleko tosobola kutuula sisobola kwetuulako tosobola kutuulira ddala kituufu kale entaka Luganda era nawe kwatako azze w'abajajja byoto weebiri ebyannamalere babayitaayita ayingidde jajja engeri gyayingiramu naye jagala gye akuyigire amanye kati sooka tulabe jajja ddungu ono kuba yatera okuyiga ensonga ezaakola ki ezaakola ebbangu ensonga ezo ne ziba nga tutegeera kiki nsonga ki ezirabise okubanizi pana jajja wampi gakyendaba wano si kyekito ekintu kino nga nkirabamu ate sokoli wano si kyekito kikimu jajja ebintu byendaba nga tebitegerekeka munzikiza omwana nga gyali teritaala omwana ali mwana amasannyalaze ge bamusalako oba gasanyalaze ki omwana ndaba enzikiza emubuutikidde banne babano wano omwana ono okusinziira nga bwe ndaba omwana we sokolinde omwana we yandibanga yattibwa yamugambye omwana yandibanga mufu alimula omwana omulaba nga ali mu nzikiza bw'ati nzikiza nnyingi omwana we enzikiza emubuutikidde sitabani wange gyali mulamu bannange jjajja leka zikiza eno enzikiza nnyingi okubuutikira omwana amutwalako obulamu era obulago obulamu talina gyali mwana leka naye bannange jjajja ate kati ekintu kyotandisa jjajja nkoze ntya jjajja munnange leka kuŋŋamba kigambo ekyo munnange omwana obulamu talina jajja kati notere omwana obulamu era bulamu talina yakukuwa eddagala okeza ogenda kulaba buli kituufu kati ng'amugamba nti sijja kaayana naawe munnange naye kati njagala mbe nga nkufunirayo okwegamba yo ku kadagala akadagala kano ke kogenda okuleka ndi okozesa ke kajja okulaga omwana waali tewazze kufuna kituufu ngenda kukuwa eddagala eriyo okunyokeza ku makya sawa 8 n'olweggulo okitegedde otegedde muzzukulu mpulira jajja nkuwa eddagala eddala yatandikirawo okaaba ku mabeere nga bw'alanyisa ebigambo bino wammanga yamugamba waliwo eddagala lyogenda otwala lyakunyokeza mutuntu kiro nene maama naye balina omubamba mu eddagala erigenda ku mabeere kwalisa ateeka eddagala ku mabeere nga bw'alaamiriza nti gano amabeere ge gaakuyonsa bw'obanga olina gy'oli yetawo gy'oyonke kyekijja okuleeta omuzimu katuddako erudda omukyala gwe baakulagiridde ewa Jime yayinza omuyamba kati ogenda otuuka ewa Jime wano ewa mwami Jime obadde omugamba laba ekiri ewa Jime Jime n'avaayo wangi nnyabo yenze nyabo kali nga mugamba munange Jime baŋŋambye nti munange gw'oyinza okuleka ndi gw'omanya wali Moses munange omukyala wa Jime ye Nansooli gwe tumanyi obulungi ennyo
Era mukyalo oli naye mu ddwaliro eri kwegamba guno omulembe bagwaki pakasi bantu bakuba bicuba kuba mukyalo acubbirikana buli eri mu ddwaliro ku mulimu n'ewaka Andi wawijejo kati ono ng'amugamba nti munnange Moses Nasembo mulaba ng'omwana nakazaala omwana sabbiiti emu Moses nadduka Moses teyagula ebyenda Moses nategula motoka bannange ennaku ng'ennumye bannange Moses ngenda kukola ntya Moses munnange oba omanyi Moses waali mundagirireko munnange ne Moses asusiza embiro muddusi Moses yadduka nakamala emyaka 2 nga sina emyaka 2 egyetoolodde Moses engeri gye yali omucuba yalinga acubbirikana nnyo efirimu egenda maaso kyeyinza okuyambako kiri ekintu kimu kuwulira Mose waabwe ewaabwe eri namyo nkale ono yamugamba ni siina kyenyinza kugamba wabula kyenyinza okugamba kiri nti tokwata oyina okuleka ndi okwate kuba obe ng'ogende waabwe gye ngenda okulagirira taata bamuyitayo kuyada yakola nyeri ng'amugamba ti taata wa Moses ku kyalo gyali eyo Bumindi ojja kubuuza omusajja gwe bayitayeko yaada ku kyalo ky'e Bumindi eyo gye baali bamuzaala Moses munange ogende ng'onoonyanoonyako naye embeera gye tulimu wano ate yo si nnungi n'akamu amala okulaba hani kyava ayita ow'omukwano bambi talina wadde ekikumi ekiyinza omutwala ayagala agende ku kyalo ky'e Bumindi kwanza mukamange siida simu talinawo wadde efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera n'atafayo kulondoola musaayi gwe ndabye munnange obutebuba bunaanyizibwa muzima ddala kakati ono yeebuuza otaddeko erinnya ng'amugamba eyo enamba eyanziza nnyo mukama gy'oyinza okuleka ndi ofunirako omusajja yeko yaada amuwadde enamba kati ng'asooka amuwayo olwasa 15,000 alinyeko wano boda ya 10,000 wali alinyeko ne takisi agende e Bumindi yamwebaza nnyo munange neyanzeege nnyo munange singa naye Mose yali ategeeranga gwe munange ate olabika oli musajja mulungi munange Mukama Katonda akuyambe kale omwana amata Jime yamuyambye okulabika ndi omukyalo ono atambula abe ngadde ewaabwe mu kyalo bintu byensi bwe bityo kati nga tujja tudde ew'omusawo zeera tolina buzibu ki katuba tuli awo nga Kanyankole ayingirako oli mulwadde olina ekifuba timpulira okolola ayingidde Kanyankole mpulira amawuge galinga ge bagaziyiza buli wenkolola mpulira nga siponji munzi tulina okukebera netumanya bulwadde kyobukuluma nkoyina ebyo byesaagala byakunkebera nekyoba olina okumanya nti onfunira akadagala akayinza okunyamba oba mpulira nga ndi bubi simanyi oba kyekino ekirwadde kye bagamba ekya korona kuba kirabika kyekino ekya kabeji 19 kyekindi bubi kabeji 19 saba oba osobola okunkyusa nveye kiro nzije nkumenge misana naye mbadde njagala mukama wange engeri gye mbadde nkuuma wano mbadde njagala nga nkuume obudde bwa kiro kuba gye mbadde nkuuma obudde obwesaawa ezo navuddeyo emirimu gye gyakuuma abantu abamu bazaalibwa basirikale abantu abalala bazaalibwa bakulembeze waliwo abazaalibwa nga kwegamba bakozi buli omu alinawo engeri kwegamba kikyali ekireese imbalansi mu nsi byebyo naye obulwadde otoboga yali bantu kwerabira mirimu gyabwe yamugamba naye olina ofuna eddagala olimire olimaleyo kononi kale kyava afuluma ave wano katukwate kubo tudda mutaka wuuna gyatambula mpola mpola amawulire ge basoose okumuwa gamwewuniikiriza nnyo musajja atwatambudde n'atuuka wala ekitagambika okulayika ndi ageze okulaba ng'afuna
n'agafumba gambuza sina lamaanyi ndi wanoze na engeri gy'ayinza okuleka nti ayambibwa yiyo engeri gy'ofunira ku muliro oyagala kunywa caayi waliwo ebintu gyenva eyo baŋŋambye buno bubwo bwakola ki ogenda okwetegereza ng'asooka akwanga maama eddagala nange buno bwangi bwakunyokeza kyekineeta ogenda kuyisa ku mabeere bwoti ku mabeere nga bwolambiriza omwana waffe akomewo akole ki ayonke otegedde nasobola okumulaba bwaŋŋambye omusawo nze ekimanyi tannembangako bwaŋŋambye abawadde eddagala kyakugezaako eriyinza okuleka ne libayambako kimu kyakugezaako kazi kyekineetagisa omuliro omukazi wa njagala olabe itawaneno tulabe tutetenganya tubirina kuba babiri mufumbi yiya kyemmanyi bukyali mu maama wakafumbiro oyo omwana anaazuulibwa atya mwana wetu oyina engeri gyebuzebuzemu buzabuze mutolo ego mbadde wano ego whatsapp ngezi olaba amakerere bagyokeza nekinewusiza okimanyi bamu ku baganda bafa nti basikaali bebakutta anti omuyimbu yaddeeyo basayate mwokimanyi senyo teweraliikirira oba basibe mutolo alina olugambo mutoolo basibye nze nangwa kakati amawulire gali ku social media buli wamu kerere baleke waliwo basikaali be bakutte kati webeera ng'oli asikaali bwe bakwata asikaali babanga abakutte muganda wo buli muntu mulimu gw'okola oyo yenna abaagulimu abamuganda wo kubanga muba mufaanagana kati ono ssebo omutoolo yagamba nze ebyo tebinkwatako abeera muganda wange bamusibye olwo baba basibye mu nze baba basibye ye tebasibye nze nze wendi tebannansiba bw'obeera ku mulimu guno geni kale emirimu aye mbadde namaze nzeka afuna emirembe weewe nawe ogifu efirimu egenda maaso kumanyi ati gy'obadde oneetaaga kituufu wadde kituufu nadde nkwetaaga nabadde wano kamaafe n'aleeta ekikazi gagyona kisagala kiti nakikemera kati mbu yamuyise nga yeetaaga babeeko olugambo lwe bakola neŋŋamba muganda wange mutoro omanyi baludde okulayika nabo bafunayo ku bikyalo ebibasanyusa kati ono walaba ku bikyalo ebimusanyusa aba ayagala n'ayita mutoolo oyo ng'amugamba ekikazi tompa ekikazi ekyo kikubeeremu baaba seetaaga ekikazi ekyo tugenda maaso sonyiwe gwe wamunfunira ati akakamanyira senyo ati nina obuzibu ekiro ati nafuna obuzibu ayizingatanga butegeera tugenda maaso ne sinema bwetu ati nefuna tinkwatako entunulaho kale nongamugamba nti omanyi nti ng'ovudde ku byabakazi olunaku lwe lunafunye ekyekango mbu yabadde awo n'awulira ekintu nga kimukwatako ne kimala ne kibula kyataategedde ekintu ekyo kyabadde kiki lwaki wabeera waliwo ekimukangakanga hano ku mulimu gwaitu kitegedde yeebuuza kibeera ki ekikusanga ng'oli awo ne kikwatako ne kimala ne kibula otunula eno otunula eri tolina kyolaba okimanyi nti ngenda kuba mwigaga tugenda maaso amawuliro buga ate nakuzi kyovulabe engalo ziba tezinsiwa nezingamba genda okuwuleka walagi nenkavaako olina amagezi ate galaganka nyina zinomeka ina eyokutano yokwesi senyobe omutwe gwange gukola ati kyovulaba nti ali kumuli tugenda okyagala okukola ego ninyendo ate nyendo okukiroola weewe gano nga kuwako wekasigagabangako oyagala bekikwatako ninyendo okutekingwatawo ate simakikirabangako tugenda maaso bino byonna babifudde okuba ne biringa ebyomuzannyo naye nga si bya muzannyo n'akamu ng'okiraba ng'ogulabira ddala oŋŋambe muzimu gwe bugayi era ono yamugamba ni buli woba ng'olina ebintu by'olaba
ekintu nekikwatako nga tekiriiwo kyoba olina okumanya nti ogwo muzimu gwennyini muzimu gwe gukuli obubi baasi naye muzimu ki ogwo kati bwe guba nga gukwatako nga tegukubye gulayika guba romantic yamugaa gulayika guli romantic nagezigenda mu abe videos kuzaayi kati waliwo asiimuula ennyumba aba asiimuula yendi nnyabo oli otya mukulu godi waali genda okwetegereza kyakola kiro waliwo anoonya godi Moses atandise okulabikira abantu abamu mugambe ulira ti mukwano gwo Moses abadde akukyaliddeko mukwano gwe Moses atandise okukyala Moses firimu bagiyita Kalikutanda Afterlife 2 obuzibu ekimaziko egenda maaso mulwadde njagala onkeberemu kuba omulwadde naye ekinuma sikimanyi mpulira omubiri gujja entobo n'engwira nemanga omulwadde w'omusujja kale tugenda kukiraba omukyala naye wunaze bamukebereko obuzibu nga bw'amaanyi bwendaba bubuno mbulaba jajja buzibu ki bwengenda okugamba kati genda okwetegereza mwatto waliwo ekintu ekitali kyekimu zikako nze nani nze sitanga ku muntu jajja totanga ku muntu nende jajja genda okwetegereza okusinzira jajja kye bakebera omumanyi jajja nze siziikangako ku muntu waliwo omuntu gwe batta muntu bamuziika mulamu nebalo wuno yalwanira nnyo mu sanduuke wamuziika mu kibira wuno ali mu kibira kyova olaba era embeera yonna yonna ekutawaanya nkulaba ogugumuka ekintu ekikugugumula tonnakimanya naye ng'ogugumuka gukaaba omuzimu guno gugenda maaso ekikola kyegulimu kyakululuma gululuma ye bannange ate banno yogerako simutegeera ebintu jajja byogamba nze nga binnemye otegeera ojja bitegeera bino byo ojja bitegeera wamulabako ono jajja Moses omumanyi omusajja amuyita Moses Moses mwalina nkolagana ki naye Moses ani yamutta jajja simanyi ebintu byonna ogenda okwetegereza bitandise okuba nga ebivaayo naye waka okwate balo omuleete wano mu kibbo ndyoke mbayambe efirimu yiino ogenda okwetegereza embeera bwetyo bweri njagala olabe abalaba asanira bojo bebi olinkawa kyana bojo kati sebo omukulu wuno akomyewo naye yabadde akinaafuna omukyala mutoolo aikibebi oshemera okirora bojo bannange bw'ofumbira omutoolo oba ogudde ku kizibu kimala gayayetega atuuka mu lujja n'asooka aleekaana jangu munange saagala nnyo okyuka abateesi bajja kulaba kooka bannange onyerera olaba abasajja bano abenzi bakuno bayenda ku buli kye basanze kyova olaba nkukeberangako baleme butakwendako kati nkugulidde akasawo ako lwa mukwano gunjigijja wuyo yagamba nze nemala ndaba omusajja ng'akwesembereza oyo awedde bajja kumpulira mukama katonda kukayo akakundeetera maama bojo olusuza otya mukwano ndiyo munange oli otya ati ninkuroraga wulira obugalo bwaye bwonna bwe buli okunyogoga bannange koko omutima mpulira muli gwanziruka mwana iwe wakandeetera omukwano nkakwebaza egenda maaso ayo ndora nze ndiwo ayo mfiringa laba omuniga yenze
ogambire Moze agenzirenka akute hano amawulire ge bamuwa nti Moses abadde amunoonya tokategedde Moze jagenzi kyogamba Moses obadde omumanyi mukisenge lindako sooke tugenda ombulire Moses ng'atandika atya okujja okunoonya myaka 2 yeekangamu kwe kuyingira mu nnyumba asooka alabe mukazi yamanya ddi ebya Moses kati omanye ekyaddirira ogenda okwetegereza omusawo ng'abayisaawo omusawo ng'ajja abayisaawo nga bajja bayingira ekibira efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso nga bajja bayingira akabira musawo naye kati gwatutwala twala oli wano tokyatwala otwalula buwaluzi ebiki ebyo mukolo gwamba tutwala kola kyeno bannaye ekibira luda gyotwale n'abasawo eri mubamugira kupaka tisiraba na mbuzi ndaba bitiyo waliwo ge bagambe waliwo omukolo omutamiivu amugani waliwo omukolo gw'abasawo abaganda yasuubirayo ennyama kati guno omukolo mulala kumpe jjajja nga abagamba weewano nga taba myaka 2 saidi wano we bamuziika obadde oyagala kibanja njagala olabe musawo efirimu egenda maaso bayimba Roza mwetegereza bannange jejo gye muyita mikwano gyammwe kituufu efirimu egenda maaso mulindeeko bannange temupakuka guno omukolo gutandikibwa bino bya buwangwa si byakuzanyirako bange bannange tasooka kaabino tebakaabiraguma masajja wano wenyini tosima tumala kuyiwako mwenge guno nga batandika ogenda maaso n'emikolo bajjajja batugendereko Moze wano we bamuziika naawe waffe Moze bamuziika wano kakati agenda okusima efirimu egenda maaso si bya mwenge ate si mwenge ye yafa mwenge nga batandika kusima yafa mwenge kali nga basima sima nga basima nange wano myaka 2 bamussa mu kibira efirimu egenda maaso omulimu ngenda gusobola bulungi efirimu egenda maaso tubaloosa oyagala kudda waka jangu tukuze ku byaboobe tetukukinemu era omusawo kye yazuula ndikirabika omusajja omwana ono gye bamuziika eno manyi omuntu bamuziika etali kaluluma bantu babeera baluluma jajja tonda tukulembere tumalirize obulungi bagenda maaso ojja kumala musawo ekesi nga bagijjayo manyi bagamba abantu babaziikula bwaba bamuziikula kiro nga bagijjayo kesi bagijjaeyo bwe kiba nga olina kyobanja ono ng'amuteekako eddagala ng'atandika kulaamiriza bwe waba nga waliwo abakubanja balina kuba bali b'obonoonya abakutuusako obulabe bw'olina okuleka nti onoonya efirimu egenda maaso njagala olabe otukijja guma agenda kweyigira abamutta yali akufaako kyekyo era yali akufaako ekituufu afudde ulira omutamiivu mbe yali andabirira ulira omutamiivu aya ekyali mu kibira ekiro ekyali mu kibira ekiro moze omusawo bw'aloga baagala babe nga basitula omuzimu guno gube nga gugenda okweyigira bagutuusaako obulabe
era gulekerawo okuddamu okuloosa n'okutawaanya abatagwinaako buzibu. Sanduuke yiiyo myaka 2 omwana ali mu kibira abukuta. Katulabe Ludajja Ebigwera ne sinema era tugenda maaso twaka tumanye Ludajja Ebigwera ne firimu yaffe ono yagakaaba yagakaaba kiro efirimu egenda maaso. Ekidako kino kyennyini kyetugenda okugenda tugenda kumusa kuwaabo tubulira abamu naffe tubakoleko abamu tabajja kulabika Katonda abalaba era mujja kubalaba nabo bajja kufa bamugyeyo bamugyeyo. Waliwo ebintu ebimu kwega bitunula nga busezi bwennyini. tugenda kumuzinga kakoma basa Ulira tugenda kuzinga kakoma masajja amakazi nedda bannaffe kale n'ekiro ekyo kyali kijobi okugira omuntu ono nga baddamu nga bamuzinga buto. Twala batwala era naluguddemu bannange eyaza okunya myaka 2 muntu ali omu takyawera na kiroze. Saawa zino musiramu okuduumira essaawa zino oyimuke ogende ono ekyali mu kibira essimu tukukimye tukutwale ono agenda maaso nga sanduuke toddamu kubanja sitwagala obanje banje wano tolinawo obanjiza jangu tugende. Efirimu egenda maaso omuzimu nga bagutwala bwe gubanga gwa kubanja ebyokubanja guyina kutandika ate kubanja bali abagutuusako obulabe bagiyita kalikutanda. Ono aba ali wano akantu okasale wewe nisho kuti omuntu wewe agenda okulira manyira wewe ani akali kumata saagala kumanyira ani ankanga oluggi mugwa mulugwe mubayire ki ani abuukira ku luggi luno saagala abantu kuneesirwalizaako okyagala okukola kati ajjukira ebigambo ebyasembayo ne munne we yamugambye nti munnange nze omulimu gunsobedde. Omuntu ajja nakwata tolaba muntu akwata omuntu akwata n'ogamba bannange ono ankwata kiki kirabika kino ekikazi yagamba ekyagala okundaba ekyagala okundola kyekitandisa obukodyo bwakyo obwo obubadi nonze sibwagala obwo obubadi. Efirimu egenda maaso katulabe Ludajja Ebigwera munnange musajja mukulu agenda maaso n'ebyokwerinda n'okukojjo waawo ono omusirikale baaba embeera ze kwegamba zonna zireka ziriko akabuuza akojjowa mu ccupa ze saagala kumanyiira muzimu gwe gutandise okujja abatoolo si bangu nabo balina vudu kati yakojjowa mu kacupa kano saagala mumasere wewe
kati baŋŋambe waffe eno irizi gye bampa nemmira nga ndi muto bwe wabanga aliwo omuzimu ogukanga baŋŋamba onaaba mukojo ogwawe mu maaso omuzimu n'ogurora kanyenda ngurore kokanyagala mbe nga ngurora uyo ng'anaaba omukojo wo maaso bw'onaaba omukojo wo maaso gulabikirawo baasi alo egenda maaso enfirimu egenda maaso kata gye bigwera kati gye tusanga omukyalo ono nyabo nsaba kundagira ajja anoonye wa muzeeyi gundi kanaagundi ono ado bukawe ennyumba emu ono ng'amulagirira anoonya jjajja wa mwana gye baali bazaala Moze balina okuleka nti balaba kiki famire ye ettaka bagenda baliyuzayuzamu kati ezembe kali nga tujja tudde wa taata Moze nga toyina watono batandise okuyuzamu ebintu omanyi we biba bibadde okkiriza nti kino kyaba kasita baatuuka ne babanga munange omwana yafa okkiriza nti omwana yafa oba toyina kyakkola kale baba kyali wano ogenda okwetegereza nga luwa atuuka yajja n'omwana tugenda wayo tuzo tokoye bano kwe kutuula wali mwana wampisa abuuza mama mugamba muti abeeyo nje ndi mulenzi oli otya mulenzi genyifa tusooka okubabuuza si gwe osooka okubuuza abato bwe bato bwe bakola oye mama wangi sebo ekkubo dungi tuliyiseemu nga dungi mwebale kuyita okutuuka naye bannaffe nga babaaniriza tebanayanjula nsonga yaabwe olaga oba wena gwobuuza kati ono yamubuulizaawo tubadde tukumanyi era ng'agamba nti temumanyi naye munnange size kubuuza nti oba mpitamu andagirirako wabula mbadde nzija mbuuza ne baŋŋamba nti awantu abatuufu wenoonya weewano linya mbadde ndyerabidde babadde bajja kulwala weekodaayo eri wansi abadde ajja anoonya ekoyaada yenze mwenyini kati ng'amugamba ekoyaada yenze gw'otunuddidde nali ku kibuga eyo mukyala ng'atandika okwennyonnyolako owuliriza bamuyita Moze naye baŋŋambye nti wano ewa taata Moze n'ofuna mwana muno nga bamuyita Moze mutabani wange Moze bangi sooka oleke nawe nedda maama si bangi era webandagiridde weewano mama Moze oli bw'abazza anoonya yeekoyaada bw'abazza anoonya yeekoyaada ng'anoonya mutabani wa yeekoyaada oyo taba mutabani wange zererinya nako oliwuliriza twalina Moze ku bibuga Moze nandekawo wulira ebizibu Moze nandeka nga nakazoola omwana wa wiiki emu Moze n'agenda wazaala omwana era yono omwana ono omulenzi Moze waffe nkakalukanye n'omwana ono sokoddemu ogambye otya tabweze omwana wa wiiki egyo ono kyogamba mutabani wa Moze iye ono ngenza okulaba omwana akulu efirimu egenda maaso katulabe gye bigwera omuntu gwajja obuuza ono ye taata we era nze maama we omwana gw'onoonya Moze nze kitaawe omwana nze muzaala kitegeeza ntuusa awantu awatuufu iwe wano bannange ye Moze aliwa Moze gw'onoonya omwana gw'onoonya genda okwebuuza ababuuza Moze batandika kaaba kiki maama bannanga ate maama biki byenjogedde ebibakaabya Moze bamuddamu ne bamuziika buto Moze yagenda dda ono yagakaaba bukaabi kubanga adde amanyi Moze wakusasula emyaka gyonna gye yabula bannange Moze yankuba balaayi kituufu ono mutabani omukyalo ono bamubalaayinga nnyo singa tabadde mwana we bandimutudde era tebandimulese mwana Moze bamuleetedde ezzadde era kirabika nti okuva nakati abazadde balina okuleka ne bafaayo
zizino. Kunoonya engeri munange gye bayinza okubani omwana ono. Beere wano. Njagala olabe. Nsanyusa okulaba. Owaaye. Wangi. Nsanyusa okulaba. Ebintu ebibadde byangu. Sinza butadda kubeera ye mwana omu gwe nnina oyo. Mwana bamuleese. Mbadde njagala genda. Bambi. Akutwale. Manyi bagamba omuntu obanga tewaziika nga yali muno. Ino genda n'oyiwako ettaka. Mwana atuuse ewa jjajja. Atamali eryo. Matu gano gabadde gakijjeyo bulungi. Tandise okugira ndaga kumanya bw'otambula tulabe oba embaliga mweziri kuba Moze yali wa mbaliga. Awo abamanya. Kati ogenda okudda eno. Ogenda okudda eno. Omusirikale abeetikka Moze gwe I have a pistol. Jakuba esasi nze tonzanyisa oba oli muzimu jakukuba esasi. Gwe. Omusirikale yakuba esasi. Banange. Kiki kino kyantuuseeko. Musajja gwe twaziika bubi. Simanyi twaziika bugere twaleka bisinziiro bweru. Wakadde ekyokola simanyi na kumanya. Atagala. Wawe! Amanyabo. Yo muziku wange mukomyewo. Kakati. Bajjajja. Bangambye. Ejjajja. Muddeyo eri ew'abazadde b'omwana gwe mwatta. Muli. Omuzimu we gutandika okutabuka. Kati bano kye baakolanga nabo bajjewo omusawo abayambe. Kati omanyi omusawo kye yabagamba? Nti mwe mwakola ensobi ne mujja muto omwana w'abandi. Mulimu abantu abatattika. Kati muyina okugenda mwetondere famire y'omulenzi. Mugigambe ndi mwe mwatta mutabani waabwe. Takimanyi nti ngenda kola. Jukira ne Kanyankole ono yali kwali. Ye yakola olugambo. Fudde mama. Yakola olugambo. Ti Moses ajja n'atabaala. Ewa mutaka omusirikale watabeera. Kati adduka amagulu gamufami. Omanyama. Asanga musongola nkuyeke. Yagwa ku musongola nkuyege. Ate ye yavaawo. Bwe tuveeyo waliwo omuniga atambule ono story kiba nange akabadde kalira aba kale mwana kana akasajja mwana kambwa nnyo kati oli mu byakiyaye kati bampita kazi mwana mwesiriwaza nnyo ku kirabe omanya omuniga alina byasaagira mbasaagira ne mukufa bannange abantu batuuse okusaagira mu kufa ebintu ebitali birungi. Owaye mazu. Katugenda okudda eno. Tole ki? Eno mundani. Mwana ni mukola. Nagwe nsoma wano wali. Stole kyate. Nolocha buchanganzi bajja. Nagwe mfunyo ogwo. Mwana leero mbadde ndimu wakwangu ya kese eno. Manyi ono omunyakole na omukanyakole namupimye. Abadde ki? Kubaka di kanyakole yafudde eno kesi nyagala bagenda okujja abanoonya kesi nga weeri. Ajamu. Kyovula mulimu abantu abakozi b'emirimu nga balina kukyayibwa ono abajja kesi. Era naye asaba nnyo Katonda abafeeko abantu. Ate akole kubanga eka tebajja kulya bw'aba tabazze kesi. Kati yalabye Kanyankole ng'afa. Yagaye sijja gumujjako omusitoko ofeeka nkubajjire kesi. Ku kyalo yaliwo ye kazi bajja. Bagambye kesi weba ya mitwalo 7 ngenda gibakolera ku mitwalo 4 nsobole nange okuzaawo omuyaye musanyufu kuba abajjidde munne kesi ssebo ebintu by'ensisi byangu baabo kakati
Mose nsonyiwa. Atandise. Amulu mutwa gujjeko. Aja chinkubye jambia nyabula. Muzukulu wange. Mbate mu musirikale. Jagala ogutu. Omutwe ne gusigala nga guyomba. Mu kitooke kya gonjo wulira. Ozanya n'okuzanya. Ogusiikaawo. Paka we gulifunda. Naye weegendereze. Tokola ensobi. Efirimu egenda maaso. Naye bamwegendereza. Tokola ensobi. Jajja Tonda atuwerekere. Eno bonna buli aluga lwa Moze. Nkolese kuteeka wano. Kati sebo Kitooke wano. ono kye yakola nga atandika kuloga Moze amuveeko. Moze abasinga bonna abatutte. Kigwa kati tokyali. N'agamba Moze situkyalina kyonjagaza. Sijja kujja. Bw'onoobanga oyagala Woowuliranga ng'oyagala mukyala jangu ku kitooke wano. Nze sikyali byaffe byaggwawo. Efirimu egenda maaso. Moze nkutadde wano w'olina okuwummulira. Ayi. Ng'amubikkanako. Nga wayita sabbiiti endala. Simanyi. Dala mukama wange oyampa ebijanjalo bino okubikoola. Ebimala. Naye binayengera bino okulonda ndeefune kawala. Wali wajja atambula mpola. Era ajja kulondalondamu. Yeetegereza ennimiro ebijanjalo biringa ebikonye. Bijanjalo biringa ebikonye. Maama. Wanje. Nange mbadde nzije eyo. Anaku zino. Maama sima kawalaji. Daba ebijanjalo engeri gye wabikola. Maama ebijanjalo omuddo gwaddamu buzi. Ye mukyala yasigala. Alina abapakasi be. Asala kyobola gwaddamu maama. Naye naawe okola bu. Ng'amugamba nti njagala obuuka balire ddala. Olumbugo olulese mu bijanjalo ebijanjalo kasita binaagaana okussaako. Ate nze akasente akanaakusasula n'akajjawa. Kala ogende mu lusuku kati ng'asooka amulagira mu lusuku emmanga. Atandika okulima eyo. Ensukusa zandiizi. Biri. Ensukusa. Amutumye n'ebitooke ebisimbibwa ebito. Nakitembe. Sookoleke ensukusa zandiizi. Wulira. Nakitembe biri. Ensukusa z'ettooke lya nakitembe. Nakitembe. Omale onsimire ensukusa nnya eza kitooke kya gonja. Ensukusa eza gonja. Eza gonja nnya. Zenjagala. Mupakasi ali ku duty. Temeka. Ekyesente pako nze nja kusasula ate ogenda zitu. Mukama we tamuyinaako buzibu. Naye ndowooza gwo guno omulimu wagusimye ogw'ekijanjaalo. Badde saakikodde bubi. Byafumba bikakagula. Tuwe tukawuuta katuyamba ku mutima fa. Omala okukukula ensukusa ziri. Maama. Oluvannyuma. Maama. Ogenda kujja kusasula. Gy'olyeka? Gyendi. Baabo. Gyendi. Ye taata gyali? Ye taliyo. Taliyo. Naye nze ojja kunsangayo. Kale gy'olyeka? Gyendi. Kale maama. Ng'akwata kubo yeeritawo. Maama yangambye. Agenda kusima bitooke mpakasi. Ensukusa. Yagambiddwa asime ebitooke. Ensukusa ekikulu sinnanywamu. Bwe nywamba ntegeera. Yangambye ensukusa bbiri. Oba ndiziwana aliridda wa. Oba eriku eri ensonda. Nakitembe bbiri. Kati nsookere wa. Kati nga bwe ziri zino. Kansookere ku eno eno. Kozi yangambye gonja nnya kuno kuliko mmeka. 1, 2, 3 n'eno yakuna. Ng'ajja kutandika bitooke kusima. Asigulukika. Ogenda okwetegereza waasima biki bino ate. Ng'atandika kusumulula. Abagagga balina ebyama bya. Ne banaye. Ate omugagga ki kye yateeka wano? Awalagi. Kati kumbe.
wano we bateeka Moses oliwe yali yamusibira kati yakoze ensobi ate okutuma bagende basimeyo ebitooke omupaka sikwatandikidde wano tujja okutandikira Kalikutanda ekyokusatu the cast woman akume. Oyinza otya